Dine Chimbugwe po oyinza okubanga obadde omuwuliza ku Radio 8 ewooma nga tomulabanga konze nkuwadde akakisa leero omulabeko nammwe abadde bajja mutatize endiba kuviira ddala eri mu bibinja gye twava paka olunaku olwaleero nga ze final nsubira mubadde mumulaba yeetala wano nawali embeera yonna nga agikwasaganya kali leero ze final era ebisingawo obungi ngenda kubanga mbikutuusaako wano twakatandika butandisi njagadde kano nakonka kuwera ddala gwabadde tugoberera otegeere wa gye tuvudde ate paka wano otuukidde ku final Chimbugwe nsaba abatulaba osooke obalamuseeko owawulira ne programu z'okola abatulaba mbalamusizzaako mwenna mwebala okubanga mugoberera ensonga ku mukutu guno nze po Chimbugwe ndi mukozi ku 10.7 Radio 8 Masaka ewooma era mpereza bya mizannyo nkola akatuuso akayitibwa half sports sawa zibera 5 kitundu mpaka mukaaga emisana then nezowerya ebyemizannyo sawa 9 mpaka sawa 10 kosa nokola emipiira gyonna tugiweereza live commentary so zenteekateeka zenkola tuli wano olunaku olwaleero mu kumaliriza tournament esinga okubeera ennungi ekiro Cosma yakola Cosma munakyalo akola ssaawa 4 ez'ekiro mpaka 4 kitundu so njagala otuyisizeemu olwaleero tuli ku finals naye tiimu ki ezeetaba okubeera ddala tournament eno ng'etandika kakati tournament eno ebaddemu tiimu 16 in fact etutte ebbanga kuba okuva omwezi ogw'omwenda ennaku z'omwezi zaali 12 omwezi gwali gwa mwenda yes kuba twatandika nga 12 yali Friday gwali mwezi gwa mwenda twatandikira ku kisaawe kya Mutesa University timu ya Katwe FC yali esamba timu ya Kasana opening game so kuva nga 12 ogw'omwenda tubadde mu nteekateeka eno nga tukuba ebibinja timu 16 bibadde ebibinja 4 nga kitegeeza nti buli kibinja kirimu timu 4 so nga bweri enkola y'omupiira buli kibinja twayisawo timu 2 ne zigenda buterevu ku quarter finals in fact ku quarter finals mu kibinja group M Bufunze twatwala timu ya Kasana ne timu ya Victory ze timu ezagenda ku quarter kuva mu kibinja group A then group B timu ya Bengazi ne Mahindra Stage ne bayita mu kibinja group B ne bagenda ku quarter finals then ekibinja group C mwaita mu Kiyimbwe ne timu eyitibwa Fangoni ne zigenda ku quarter finals ate ekibinja group D ne muyitamu in fact group C ayitamu Villa Road ne timu Steven so ze timu ze zagenda ku quarter finals ezo 8 era quarter finals netambula bulungi timu ya Kasana ne wangula negenda ku semi then Bengazi negenda ku semi ne timu zendala nyingi in fact ku semi finals tubeerako ne Kasana tubeerako ne Bengazi tubeerako ne Mahindra ne Kiyimbwe ze timu nya ku semi finals kakati semi finals timu ya Bengazi ejjamu timu ya Kasana negenda ku final then timu ya Kiyimbwe nejjamu Mahindra negenda ku final so kitegeeza nti ku final ya tatize ndiba tuinako timu 2 timu eya Bengazi kosane timu ya Kiyimbwe ze timu ezigenda okukuba final kakati mukana akadde abalwanire ekyokusatu kuliko Kasana FC kuba baluzinga ku semi finals then ne timu ya Mahindra kubano yaluzinga ku semi finals so kwekulwanira ekifo ekyokusatu tournament bwetu bwebadde etambudde ebaddemu gozi nyingi ebaddemu abazanyi bangi in fact ekyenjawulo ekibadde mu tournament eno kwawukana ku tournament sezibadde zitegekeddwa muno Masaka tournament eno tesosola muzanyi buli muzanyi yenna osobola omukubisa kasitoba nga gwe osobola omulabirira timu abakulembeze ku timu nga musobola omulabirira kyentegeeza kyeki mu kutegeka tournament eno temuyina kika ky'abantu kye mwatunuulira buli muzanyi yes twatuna buli muzanyi ne baba nga asambira mu ligi ya Uganda ne baba nga asambira mu masaza in fact timu zinyingi ezina abazanyi abasambira masaza kati kankuwa example waliwo omuzanyi akulembedde abateebi bamuyita Waiswa Hassan
mu Ghana amasaza agakomyekerezeddwa yabadde kusaza lya kooki ate ng'alabika bulungi. So mu tournament eno yatatiza endiba yakulembedde abatebi n'egoozi 12 era ali ku timu ya Bengazi yagenze ku final. Kati kitegeeza nti abazanyi bwe batumwe banje waliwo kati Bengazi ino omusajja bamuyita Kavuma Emma be bamu ku basajja abakulu abali mu tournament eno yasambira Buddu mu 2016 noza ne 2017 yakuba amasaza 2016 so mu tournament eno mwali mwagenda ku timu ya Kasana FC erinamu abazanya bene experience bona bakudde ku masaza. In fact ne mu kifaananyi kya Kasana FC banamu musambi Magu abasinga Magu mu manyirwa kwanti yabadde takwa ina injury mu Vivi afuna injury mu Vivi nenga mu kifaananyi mwali era abadde musambi wa Kasana nga asobola okukola lwakwanti abadde ina injury so tournament ebadde tosusula kye kijifudde yamanyira okubeera ennungi. Tubadde tulabanga mugaba ekikopo ku buli mupiira mubadde mugaba kyaki kakati ebirabe ebibadde bigabibwa buli mupiira bakita man of the match buli mupiira oguzanyibwa wabeerawo omuzannyi abakize ku banne basinze ku banne. So tournament eno bye bimu ku byenjawulo bye twajja nabyo era tubadde tugaba ekikopo akakopo nga katono then ekikopo ekyo kibadde kigenderako n'essimu. Buli man of the match abadde atwala akakopo ako n'essimu gyabadde awangula. Man of the match mbadde mmulabira kuki kakati man of the match sifa abamulonda bali Faris babeera ne fourth official abeera webbali ng'alaba buli kimu era mupiira bwe guggwa atuwa omuzannyi abakize kuba of course naffe tuba tulaba tubeerawo ku bisabu ne tulaba naye nga omuntu omukulu alina otuwa omuzannyi oyo abeera fourth official aba amulaba ebweru w'ekisaawe. yetatiza endiba 225 nsonga ki joyinza okuwa oba nsonga ki zoyinza okuwa lwaki tiimu zino ebbiri zituuse ku final oba oli awo ne zino ebbiri zezayitamu okay kati kino tukiyita losers match naye the fact that nti batuuse mu kifo ekyokusatu n'ekyokuna kitegeeza nti tiimu z'amaanyi ku ziri 16. kakati ebintu by'omupiira bizibu naye ebiseera ebisinga tiimu yonna ebeetuuse ku fayina ebyekikoleredde bw'otuna tournament eno kacyanga etandika tiimu ya Bengazi zezimu ku tiimu zezirabisa obulungi. In fact ye tiimu etebeddwa mu goozi entono Bengazi kyokka ate n'ekiyimbo yatuuse ku final zezimu ku tiimu zezitateebeddwamu. So bw'otunuulira amaanyi g'ezo tiimu zebbiri ezituuse ku final tujja gamba nti zibadde zigwanidde zikoze bulungi zirabika bulungi ku kisaawe basebo ne banyabo ekyamazima tufunye fine ennungi kiyimbwe ekozesa nnyo abazanyi ba Mutesa University basambira mu University League abazanyi abasinga abali ku timu ya Kiyimbwe basamba mu University League okiwulira then Bengazi ina abazanyi abalina experience ba mupiira Bengazi ba mupiira so timu zizo nezituuse ku final zikikoleredde okuva mu bibinja Bengazi yakubako mahindura gozi mukaaga so timu zinungi. Kati nnyo ku birabo ebigenda okuwangulwa birabo ki ebigenda okuwangula ebitinitini byosobola okumenya kakati ebirabo bingi in fact okuva ku day one tuze tugaba ebirabo nga bwe tubyogeddeko man of the match abadde afuna n'ebirabo bingi babadde bawangula bawuliza ku mpewo badde bawangula so ebirabo bibadde bingi naye omuwanguzi wa tatiza endiba agenda twala ebirabo bino wammanga agenda kuwangula ente nnene agenda kuwangula omujozi mupya agenda kuwangula ebbaasa ezitowa agenda kuwangula ekikopo n'ebigenderako ebigendako kyentegeeza gy'emidaali so namba emu byagenda okuba nga awangula then namba 2 agenda kuwangula omujozi mupya agenda kuwangula embuzi nene agenda kuwangula ebbaasa n'emidaali then abasamba losers match namba 3 agenda kuwangula embuzi awangula omujozi n'ebbaasa ezitowa then namba 4 agenda kuwangula ebbaasa ezitowa so mu bufunze bonna tiimu zonna enye zaatuka ku semi-finals zonna mpanguzi. Tiimu zino endala mwaziyise nazo zibeerewo nga ziwitnessinga match eno oba final zino ezatatiza endiba zo temuzirowoozezaako bo kati olwo baaviiramu awo beetaba bwetabi mu tournament ne kiggwa no nga bwe kugambye nti buli okuva ku ddawo tuze tuwangula tiimu zonna 16 mpanguzi
era buli team erina ekirabo kyegenda okufuna, era buli team yayitiddwa, era buli team egenda funa certificate olw'okwetaba mu tournament esookedde ddala eya Tatizen. Wakweno ye tournament esoose Radio 8 yakajjeweze, in fact egenda kuweza omwaka gumu enaku z'omwezi nga lumu December lwe tugenda okuweza omwaka Radio 8 kitegeeza akyali mwana muto, so ye tournament yaffe esoose n'ate vibe ya kika kya waggulu. Oyina konna akatalekeka koyagala okuyisaawo saawa eno? Ya kempisaawo nebaza abawuliriza baffe okusookera ddala be bakama baffe nga bwe nkutegeezaako nti Radio 8 ekyali mpya yakajja naye tufunye okwagalibwa oba oliawo olw'ebirungi bye tukola. So nebaza abawuliriza ba 12.7 Radio 8 Masaka Ewoma. Nebaza tiimu zezeetabye mu tournament eno. Ekyamazima omupiira si mwangu. Abakulembeze ku matiimu zibafulumya ssente nga bwe nkugambye nti twakkiriza buli kika kya muzanyi yenna. Kakati tiimu zeezo ziwa abazanyi abo ssente kintu kinene nnyo. So nebaza abakulembeze, nebaza tiimu zezeetabye mu tournament eno. Ekyokubiri nebaza bakama baffe ennyo abatuwadde akasente ba sponsor baffe. Tubadde ne ba sponsor bangi sobola bamenya wano, batuwadde ebirabo, batuwadde ssente. Ekyamazima mwebale nnyo, mwebalire ddala. Then okubaza bakama bange ku radio, manager waffe Enrico Kabanta, yebali nnyo yebali ddala kusana abakulembeze abasigadde kuvadde ne waggulu mukama waffe Balamu, mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mwatwesiga ne mutukwasa obuvunanyizibwa. Njagala nkubuuze before kubanga bwe singa atulaba kano nkakoze osooka otegeere bino kubanga nabyo oba oliawo bikulu naddala gwe abadde tagoberera nnyo oba oliawo oyinza okubanga weerabidde ebitubeera ku mitwe kati bingi nnyo. So njagadde kano nkubire ka flashback otegeere gye tuvudde ate paka wano we tuli. Kiki ky'osuubira katugende kati mu kapapula ombuulire guno ogulimu olowooza ekyokusatu ani agenda okiwangula ate n'ogujja ogwa fayino olowooza ani agenda okutwala? Kakati ni musajja wa kapapula naye omupiira gwina kye gwesigaliza. Ebiseera ebisinga tubeera n'endowooza zaffe ng'abantu. Tosobola kujja n'ogamba nti Mahindula egenda twala namba 3 kitegeeza nti obeera shuwa 10 ku 10 ate mu mupiira ekyo tekiriiyo. N'emipiira gye bakola match fixing egiyiika emipiira gye bagula n'ogula omupiira n'ogenda mu ligi ya Kenya n'ogula omupiira ne guyiika okitegeera. So omupiira gwesigaliza ekyo tegusobola kubeera 10 ku 10 naye okusinziira ku ngeri gye ntambuddemu ne tournament eno engeri gyetambuddemu buli tiimu osobodde okulaba ku maanyi gaayo. Kasana erina abazanyi abalina experience abakubiddeko masaza. So ku minzaani Kasana nungi okusinga ku Mahindula naye ate Mahindula eno yakwata kiyimbwe ku semi-finals kateemu gyemu egende ku final. In fact Mahindula yava mu kibinja ngezanyo omupiira gumu, yayita mu kibinja ngezanyo omupiira ogwo, emipiira ebiri tiimu zitezajja zitidde efuna walk asimanyo bazaate nenge efuna walk over. So naye ate mu tournament wera mu tiimu ebera n'omukisa. Kakati Mahindula mu tournament eno tiimu ebadde n'omukisa kuba yava mu kibinja neyitawo ngezanyo omupiira gumu ate gwe yazanya bagikupa gozi 6 kiri ebiri yafunanga walk over point 7 gozi 3. So nti ye tiimu eno omukisa ebadde ina n'omukisa mu tournament eno naye ku minzaani Kasana ndowooza nti nungi. So bw'ongamba nti ani gwe nsuubira nze ku lwange bwe ngenda n'amaanyi agaliwo mba ndowooza nti Kasana asobola okukwata ekyokusatu. Then final ani agenda okutwala ekikopo? Oyagala kunkyayisa abasajja naye anyway kyekyo kyenjogeddeko ku Kasana ne Mahindula ne final bwetu bweri. Tiimu zonna nungi. Kiyimbwe abazanyi baayo bonna basambira mu Teesa University era basamba mu University League. Balina omutendesi alina experience amanyi kyakola. Kyokka Benghazi nayo tiimu ya mupiira. Bazanyi ba mupiira nazaamaanyi bakolezo we buli lunaku buli kawungeezi ba mupiira naye Benghazi ebadde eteeba nnyo. In fact be balina omuteebi Waiswa Hassan alina gozi 12 yateba omupiira gumu yatebako ne gozi 5 mupiira gumu. Mahindula ina goals nyingi okusinga Kiyimbwe. Benghazi ina gozi nyingi okusinga Kiyimbwe. So naye ne Kiyimbwe eteeba kakati omupiira gonna gugenda beera muzibu nnyo naye oyinza okugwera mbunya kisoboka
kisoboka gusobola okugenda mu penalties naye ologuwedde gutya maliri 0-0 oba emwemu buli omu ng'alabye katimba ka munne okugwa 0-0 nyinza obutakisuubira lwaki kiki njogeddeko nti Bengazi badde eteeba nnyo ate n'Ekiyimbwe badde eteeba nnyo kitaba maliri eyinza kuba emwemu oba 2-2 goolo naye gye biggwera byonna agoba yagoba ku fayino kakati awo ssebo oba totuyisizaawo buyisa olwo oba osibye eki ssebo oba osibye eki kakati mu betting wale kibaita agoba yagoba naye ku fayino saagali sinti njagaliza naye okusinzira tournament nga bwe badde etambudde Bengazi badde erabikako bulungi okusinga ku Kiyimbwe naye Kiyimbwe balina omutendesi amanyi kyakola tiimu esamba mu University League kakati omupiira muzibu nnyo naye Bengazi badde erabiseko bulungi okusinga ku Kiyimbwe kakati awo ffe ekyo kitutegeezezza nti ekintu Bengazi yandikitwala okusinzira ku bigambo ayinza bwe bibeera bitundu ku 10 ayinako ebitundu ndooza nga tugambe nga 6 oli ayinako ebitundu nga 4 ndowooza otegedde bulungi Ekimbugwepo gwe tubadde naye mukano nsaba nkusiibulire wano bw'onooba omulabye mu vidiyo endala agenda kuba atuwa analysis ku butya nga bwe bitambudde manager naye ngenda kubeera nga munoonyaako naye tuwayeemu naye atubuulire lwaki tournament eno bagiteekawo kigata ki ku radio manyi mwabawuliriza mwemusinga ofunamu kuba muwuliza radio ate n'ebirabo mugenda kuwangula so ye radio gye mmanyi ntogenda kukoma bukomi kugiwuliriza ate ogenda kugifunamu ate nga ne promotions endala zikyagendera ddala mu maaso so ngenda kubeera nga munoonyaako tuwayeemuko naye ate n'embeera nga bw'enaaba etambudde ani agenda okuwangula ekikopo n'ebirala nabyo nja kubeera nga mbikutuusaako naye kisinga obukulu tova ku 102 tonyezaawo 7 radio 8 Masaka yeyawambye Greater Masaka buli woyita ate ng'okunoonyereza kwalaga ddala nti yesinga okukola ki okuwulirizibwa kakati abanyumira omupiira gwaffe tufuna messages nyingi basiima enkola yaffe so tubeebaza abawagizi baffe abawuliriza baffe abanyumira omupiira gwa radio 8 Masaka mwebali nnyo mwebalire ddala ebitatambula bulungi olusi biki mutusaasire naye tujja bbawo ekintu ekisinga okubeera ekirungi kale